ngenda kusookera ddala era neebaze mwenna bannamawulire abasobodde okujja era ku lunaku luno era nga nti tiwalina omu agamba nti banenzize kiddamu nti baga nti nzize kuba bagenda okumpa ssente wabula ozze na mutima gumu kubanga oyagaliza ensi yo oyagaliza komedi oyagaliza buli kimu ekigenda mu maaso ate nakino ekintu ekikutuguddeko ekyokufa buli muntu kikola kimukwatako nebaza abawagizi baffe abatwagala era nga temunakooba kutwagala era nga tusobola yagenda nga bwowulidde nti amawulire agatuguddeko kintu kyokufa buli omuntu akimanyi nti okufa si kivulu nti omuntu alanga nti nakusomezi bezi tingenda kufa omuntu nabaga akola ki wabula kigwa bubi era ne message okungamba nti tugenda kusurprisinga nja kusurprisinga era nga mumanyi nti naye nga simanyi surprise gyagenda kumpa katolobesadi nate nga mpulira amawulire bangamba nti mesa akuze ki era ne mubantu abasoose okumbikira bangi nga Sekamatte abantu balinga 45 mu nsonyiwe engeri nabazeemu nadde manyi nti yalwali bambindire nti no social media ebyokubeera nga omuntu ababika bannaabwe bulijjo abantu ababika bulijjo naye nga lwaliwa sibazeemu bulungi nkugumye Sekamatte naye nga era nsikiriza ngaera bwemanyine maze nenzikiriza kiguddewo naye era buli omu nga amaguma kubanga era still sheno bwebeerawo kuba nesente zebatwetaaza nga ajja kubuwa abagambye tulina okunafu bannayuganda eno okwesonda kino kituna tulina tukigulereze bali eri bannayuganda abali eri abakwasaganya ensonga za Mmese Mpiro Nicholas tulabe nga bambi akomawo aziikibwe mu bitiibwa ku bujjajjaabwe e Kabaale show yekyaliwo era egenda kubeerawo ba artist bonna bagenda kubeeramu ba comedians bonna bagenda kubeeramu era nga bwowudde ne Kayibanda bagambye kubanga ebyaffe bya comedy kyo kyanjawulomukko tekibanga kuyimba nti ate sooka ogenda omala ogira oti mukibe Kayibanda bw'omuwera akazinda lo watandikira loolo yonna gy'omuwadde ye watandikira kubanga kyali ekyo omuswaswangulu omukulu famire nsaba famire ya Mpirwe famire abaana be baganda be bazadde be bagumye abagume kubanga ffenna lyekkubo era omwoyo gwe Mpirwe Nicholas kama aguwumuze agulamuze ekisa mukulu keri gyamaze ati bannayuganda tubagamba ekintu kimu kyojja eri olunaku olw'enkya yazijagulawo saa 12 okuyingira $5,000 VIP $10,000 tebo $3 million ate ewaluni $5,000 yetano gwongerako kali kubeerako obwana nongoseemu yetano nongoseemu kuliko masaji okubeerako obwana masaji nga n'obulenzi wasaganya bakyala kubanga buli muntu bwaseka buli muntu bwasekaga amafuna akabengo bikiki ebula yasheeyo n'ambulensi weziri tugambye bantu badde bankubira amasimu ndiranga nti amoti omukazi wange kati bujiji ni mwezi mwenda kitundu tanasumulukuka naye ngenda muleeta nkakasa ajja sumulukirayo komedi eba bibanga byamagero mbabona ebyamagero si gwe gusoose nga bazalira mu show zaffe neggaba waliyo omukyala era yazalira akaana ke yakatuuma amalulooba awulire so mujje mutukubagize mujje mutunazeeko ennaku mujje mutunazeeko ennaku kuba lyekkubo lyo tunagenda bugenzi mu maaso ekintu kibeerewo kitambule bulungi nnyo twagenda buladde akasente kakulu keetaagisibwa bannayuganda abali eri ebulaaya gye bali nabo ngera bobimanyi esente mugimanyi esente y'ebulaaya si nyangu yakolera saawa busaawa mpolampola nga akasente tekawera bulungi naye nabo bagenda kwekolamu omulimu otubayamba nabo ngeri nabyo beyamba tulabe nga Mmese bambi akola ki omuzibwawo wano so tweyanza bannamawulire tubagambye eshow ya lunaku lwankya teri kulanga kulala mu mbeera yonna eriwo ojja mutunazeeko ennaku tiketi $5,000 $10,000 $3 million kuuma showground ndowooza wuma buli muntu agimanyi Uganda Manufacturers Association parking mweriza tuyita eri gguluggulu era enjogera enteekateeka eri mugenda mu maaso wali kubanga tubeetegekera olunaku olw'enkya mujje munaaze ku industry ennaku n'amooti mukwano gwe
gwali naye ebbanga ddene kuba kati Padde Bitama yamugendako ate yali wano wuno Mese Bontwe naye agenze kati namwe tujje tumunazeeko ennaku sikulanga naye agenda ate ebweru bona ayinza ogenda nasaba nti agendemu Juba oba South Africa okananga naye afiiridde eyo so tujje tumunazeeko ennaku n'emyaka gyatuusanyisiza Bannayuganda mingi gwayagala ebyokumanya byonna ebisingawo ku bya tiketi egenda kubeera etya namba eri 0779 880 339 n'omwami Kalyango Gerard atuweereza message yagambye emitwalo 5 egya ordinary kuliko kyekirala nti waliwo ne possibility y'okuteekawo ebibaasi bya Wakula ennume nga sho oluggwa ekibaasi ekikutwala paka waka nitukwirako n'5000 ez'akatogo alina okutema mulanga tuli mukukiteesaako wano so Kalyango jangu etaano gyo nkakasa ogenda kukola ki ajjakunyako baalaasi so netwenza nitweyanzege Bannayuganda abali kusanyuka TV gega amawulire getuleese so olunaku lwankya tweteeketeeke ndowooza tufune na lunaku lukulu kubanga mu mbeera eriwo kati mu industry jjajja wa comedy ate afiiriddwa ate era bwe baali wamu nga era batambuza ekintu kino afudde tetumusiimye by the way yatusiima ono ye anaamanya ngenda kusaba omukulu Kayibanda ne bannamawulire mwenna buli byali awo ekwate wamu Kayibanda okusaala Makona leeta omukono Katonda wa Ibrahim, Katonda wa Yakobo ne Isaaka, oli Katonda w'amawanga, oli Katonda w'ensozi, yegwe Katonda w'ebiwonvu, leka tukoleko ofuge. Yegwe alina obuyinza ku buli kitonde kyonna ekiri wansi w'enjuba. Tukwebaza Mukama ku lwa talenti gye wawa Amooti. Bayibuli egamba nti ekirabo ky'omuntu kimuseguliza. Ddala Amooti tabaddeewo emirembe gyonna gy'abaddewo emyaka 25. Nti gabadde magezi ge naye badde talenti gye wamuwa. Bangi nnyo abaali etaaza okubeera nga Amooti naye tewabawa talenti eyo. Naye tukwebaza Mukama ku lwa talenti gye wawa Amooti. Tukwebaza Mukama ku lwa muganda waffe Mese Bontwe agenze tusaba omulamuzi ekisa. Nenkwebaza Mukama ku lwa show y'enkya. Nsaba Kitange omulungi Mukama akadde kane essaawa zino owe Bannayuganda ssente tewabeera waabulwa ssente kwekwasa nti sigenze ku show ya Amooti nti sirina ssente. Nsabye Kitange omulungi Mukama buli muntu yenna eyalabye akalangu eyalabye posita eyawulidde ku show eyo Kitange taata tulanze ekimala ku ma TV ne ku ma radio naye tekimala kati gwe tandika okulanga show eyo mu mitima gy'abantu. Wabeerewo ne bowalula obuwaluzi nga babadde tebaagala. Wabeerewo engendo z'osazaamu. Wabeerewo embaga z'osazaamu n'okwanjula babisazeemu bajje twebaza Amooti tusiima Amooti tuleme kusiimanga bantu nga bagenza omukisa tukyagulina nti Amooti akyali mulamu. Mese singa abadde mulamu twali musiimi ne tumwebaza naye kati agenze naye tusigazza Amooti. Bannayuganda mwenna Mukama nkusaba taata ekiro kya leero essaawa eno kati abantu batandika okufuna ssente ezinaasasula ab'emiliyoni 5 ate buli muntu yenna agenda okujja ku show ya Amooti Mukama tavaawo n'ekisiraani naye aveewo n'omukisa. N'abanajja n'ebisiraani baveewo n'omukisa. N'abanajja nga tebalina ansa baddeyo ne ansa. Kitange omulungi Mukama nga bwe bagenda okukwata ssente ne basasula nabwe bwe babanga bakwata ssente nga bazibakwasa mu ngalo zaabwe. Abalina zi bizinesi, abalina amaduuka, abalina bye batunda. Leka alina omuntu ettaka lyatunda nga lyagaana ajje mu show ya Amooti addeyo nga abaligula bazze in the name of Jesus. Amen. Uganda twalamusizza mawulire mabi nnyo ekiseera kannaku olwabutale munnaffe avudde mu bulamu bw'ensi eno ate nga ali mu nsi z'ebweru. Amawulire gatusanze olwaleero nga tuli mu nteekateeka y'omukolo ogw'enkya Uganda yonna gwebadde erindiridde emyaka 25 egya Amooti ng'asanyusa Bannayuganda. Era wano wendi mulaba nti tuli banakubavu nnyo tulina mikwano gyaffe. Amooti bw'awulidde amawulire gano alina akasitole kampadde ndowooza ajja keeyogerera nti omugenzi abadde yamukuga nti agenda mukuba surprise naye era bamukubudde yalowooza nti surprise nga bwe yali amugambye nti stand osanga yali agenda kujja ku show ye babeere bonna naye gabadde mabi. Mubirizi wano olamu mulaba tulinawo Senga Sebbanga Jacob Omutuuze eyakolako ne Mese Ebbanga nno ddene kubanga bali mu industry ya entertainment
omugole waffe ow'olunaku olw'enkya wali ku Marshall Brown, tulinawo Ed Kigere, abo bonna baali wamu, Kayibanda industry yemu n'emikono gyaffe emirala mingi n'emabega gyonna. Kitukutteko nnyo olunaku olwaleero tubanga amawulire mabi nnyo nnyini ddala. Nja kusaba Senga Sebbanga tunayita Amoti yennyini kwogera. Senga Sebbanga mu ddakiika emu tukozese obudde butini tusobole okubanga tuva wano mangu kubanga olunaku lw'olwenkya emaaso zibadde zikyagenda mu maaso twanguwemu speed awo ojja kubundooza naye addeko. Amanya n'eddoboozi Senga Sebbanga, kitalo nnyo, kitalo ddala. Nze muyita musomesa wange, director wange, ebatuzimba okututuusa bannange obutulabidde nti omuntu tojja buzzi wabula obaako n'abantu abakuyambako okutegeka okufuuka ow'amaanyi. So kitalo nnyo, kitalo ddala ekya boosi waffe oyo Mose Ontwe. Katusabe Omukama amuwe ekiwummulo eky'emirembe, naye nga tuli wamu mu nteekateeka zonna okusobola okulaba nga muganda waffe oyo tujja muwerekera mu kitiibwa. Kuva twafunye amawulire nakaakati gye kinaawunzikira, tuli wamu ne famire ne bannayuganda bonna ne bannabitone bonna. Jacob mbalamusizaako bannyabo ne bassebo. Kyannaku nnyo nti omugole ow'enkya abiddwako omu ku bantu be baayiiya ekintu kyagenda ku presentinga eri ensi, era nensaba bannayuganda mwenna nti mujje mu show ya myaka 25 because show eno tegenda kukoma kuyamba omugole yekka wamu n'omugenzi. Omugenzi bwe twogera essaawa zino ali mu Amerika bateekateeka engeri gy'ayinza okuba nga alida, era wenjogerera wano agenda kuba yeetaaga $2.2 egya dola okuba nti omubiri gwe gukomawo mu Uganda. Bwe tubadde tutuna kujja mu press conference musoose kwogeraku n'Amoti ne mubuuza Amoti ng'omuntu gw'obadde naye mu nsiike eya comedy okuva gye mwatambulira emyaka 25 emabega, otegese ki? Ekinsanyusiza kiri kimu kyokka kikamu nti kyaŋŋambye nti akasente akanaava mu sheeno gye tugamba olunaku olw'enkya ayinamu omutima gw'agenda okukeeramu ky'okukwata okuweereza omugenzi akomewo wano oba omubiri gwe gukomewo wano. So mpita bannayuganda mwenna mpeyirwe Nicholas y'omu ku basajja abakoze ekyamaanyi nnyo mu art yaffe, bakaba basinga ebiseera ebisinga obungi generation eno eriwo temunaamutegera temumanyi. Y'omu ku basajja abaali radio presenter, DJ, akoze ebintu bingi. So omubiri gwe Mukama Katonda wanaba kutuyambe okukomawo wano kinaaveera ku mmwe abanajja ku show y'olunaku lw'enkya. So nkusaba yonna gy'oli jangu olunaku lw'enkya sheeggulawo saa 12 paka gyeneekoma tusobola okuba nti tunoonya solution ekomya omubiri gwa muganda waffe. Mukama Katonda amuwummuze emirembe. Saawa eno tugendako nga tuvudde ku mugole Ed Kigere, bonna nga baakola bonna ebbanga ddene. Muza tusooke Kayibanda kubanga Kayibanda nabo baludde mu art ono ebbanga. So mukulu Kayibanda yogerako eri bannayuganda. Bannayuganda bannange mwenna, naddala bannange betufaananya emirimu, njagala balamusa ngambye nti Mukama yeebazibwe. Amanya yenze Apostle Seguya Godfrey Kayibanda, chairman w'abalundi bonna mu Uganda, era nga yenze chairman w'emiswaswangule ate nga n'omugenzi abadde omu ku miswaswangule gyange, ate nga nze president w'abali b'embizi ate nga naye agirya, kati nfiiriddwa mu buli sayidi yonna, naye kitalo nnyo. Naye ekisinze okunsanyusa ndi yasoose kwogera ne Katonda n'agamba Amoti ngenda kuwa surprise. Tewaliwo surprise esinga era atuwadde surprise. Shonga yankya n'afa. It's a surprise. There is so many different surprises. Kati atuwadde surprise. Abaali badde twogera ku show y'enkya ate kati tugasseemu n'emmese omugenzi. Naye nze badde nsaba bannayuganda bonna mutubeereddewo emirundi mingi. Olunaku lw'enkya ne bubanga obadde toli wakujja, kale jangu ku lwekyo
era tugenda kubeerawo n'ekitabo ky'amabugu tusobole okulaba nga Messi tumujja mu America ate tumuleete. Era badde nsaba comedian mwenna bannakatemba mwenna tuorganizingeyo engeri gye tunarecevinga bode ya Messi ku kisaawe Entebbe nga kyanjawulo. Kyembadde nsaba bannayuganda kubanga enkya kiri ku ffe ate enkya kijja kubeera ku kino ate nammwe ebibatuukako era ne tubeerawo. Naffe mutuyambe tuviiriddwako ku liigi waffe. Kyekyo kyokka Amoti kyembadde nsaba tunone Messi ku kisaawe kubanga tetugenda kuddamu kumulaba. Bwe tunaamala okumuziika kinaaba kikoze eki kiwedde. Naye mbasaba bannayuganda Amoti kati yamanyi kyaliko ddala nga sho yankya n'ofuna amawulire agafaanana bwe gati mujje enkya Amoti tumuzzeemu amaanyi. Oba obadde olina olugendo luleke enkyojje Amoti tumuzzeemu amaanyi kubanga waali n'amagulu gamukankana ng'olina shenkya ne bakubulira nti badde waakoze eki ate nga yakugambye ngenda kukuwa surprise n'atuwa surprise efaanana bwetyo. Ekyo tukyebalize Katonda era tusaba Mukama Messi ebitaagenda bulungi nsaba Mukama amusaasi. Ebyo bye yakola obulungi kuba yasanyusa bannayuganda yakola buli kimu kyonna nsabye Mukama omusaasire ku lw'ekyo. Omwoyo gwe oguteeka awawali emyewo egigenda okwesiimira. Totuteera Messi mu geyeena Mukama muteeke mu ggulu tumusange kubanga naffe tukola ki naffe tujja. Ebyo bannayuganda nja kusanyuka nnyo nga ndaba muzze okukubagiza Amoti. Mujje mutukubagize fena tujja kubeerawo nange ngenda kubeerawo mu linnya erya Yesu. Edi Kigere amannya bampita Edi Kigere balamusiza bannayuganda mwenna abali eyo buli omu gyasinzidde tulaba. Mawulire siga ssanyu eyo terwakedde ng'ennaku endala tuviiriddwako muganda waffe Messi ennaku tetutambulidde bulungi naye nga bumanyi nti ebyokufa tebyetegekerwa bigwa buki ogwi. Tusangiddwa nga tulina show eya muganda waffe Amoti okuweza emyaka 25 ne comedy industry yonna okutwaliza wamu. So mbakoola mwenna mujje olunaku lw'enkya babaddewo ababuzaabuzi babagamba ku kino ekiguddewo oba shere ebaayo bateeba eyo tetukyayinza gisazaamu tulina kyakkola. Mujje mubeerewo ng'abajulizi n'abalina obusobozi mutuyambe mutukwatireko kuba ekikwatana n'emmesa kitukwatako ng'amalula direct. Obusobozi nabwo si bwe bungi n'abasobodde okubaako bwengeri gye tukwataganamu naye obuyambi tubwetaaga. Omuntu omulambo guli wala guli mu America tukiri wakati bakoowodde mwenna bibyambe. Saawa katuyite omugole nannyini